Ab'obuyinza e Bududa bakisizanga abantu 6 bafidde mu kumuluka kw'ettaka kwabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo. Kino kyavudde ku nkuba etonnya nga tesalako ekyawaliriza omugga Ssuumi okwabika. Okusinziira ku batuuze ku kumuluka kw'ettaka kwatandise ku ssaawa 5 ez'ekiro olw'enkuba eyabadde etonnya. Neekuba ekiro kyonna kati ku ssaawa nga 5 ez'ekiro n'eddakiika 29 ettaka lyeriviiridde eri waggulu nerikirira erindi. Okusinga kwabadde mu luko ogw'ebuwali Bukalasi Mboshiika ne Bumayoka. Ssentebe w'ekyalo Shakali Charles Muzaka ategeeza nti ebintu byonna byanoonese. Ibintu byose byatsiire erala, tsinzu, babaana, tsing'aafu, byose zekuba nini byose byatsiire. Omu ku batuuze Boniface Nabutanya agambye nti yakomyewo eka okuva mu kabuga k'e Makenya ng'enkuba etonnya olunayingira ennyumba yalabiddeawo ettaka ne lyebumbulukuka. Abalamuziddwa mu kiseera kino balyabira mu musamu nga baddusiddwa mu ddwaliro ly'e Bududa okufuna obujjanjabi. Mu bwaya muno omubaka omukyalu e Bududa Justin Kayinza asabye ofiisi ya Prime Minister baddemu beetegereze balabe ku ngeri y'okusengulamu abantu bano. Nja kusaba of course obuyambi kuba mu gavumenti OPM emmere naye mu long run kuba nti kati ng'abakuntu abana abantu bangi pulaani y'okuzimba ennyumba bagende balisetolinge ennungi naye genda kuba ya mpola mpola. Saba gavumenti waakiri turivayizinge tuwa abantu sente kubanga kati bano abantu bangi bawe sente bagende bagula awala awalise. Okusinziira ku Kayinza abantu bonna e Bududa bali mu bwerende olw'okubikibwa ettaka singa enkuba eddamu. Kubanga naye olaba ekyali fresh twagala abantu baveeyo abatuuze baffe bano bagendeko mu bifo bya wansi kubanga anytime eyinza okuddamu nga wolaba embeera si nnungi. Ye omubaka w'ekitundu ekyo Watenga Ndabutala yategeeza mu kiseera kino toyinza kuwa muwendo omutuufu ogw'abantu ababikiddwa ettaka. We have lost a lot of property. We have lost a lot more life. At the moment, I can't estimate. Of course, we are still uprooting the bodies. Mu mbeera gavumenti etegeeza nga bwegenda okuddukira mu Paalamenti okusobola okaka abantu b'e Bududa okwamuka ettaka eryo ku buwaze. Yogeddwa minisita avunaanyizibwa ku bibamba n'ebigo biraze Ine Hilary Oneke ku ofiisi ya Prime Minister mu Kampala. I will have to take it to Cabinet and see whether we can use minimum force to see that they have shifted to the new location. Ategeeza nti abantu b'e Bududa bangi tebaagala kuvaayo kuba ensonga zino baziyingizamu ebyobufuzi. Like those we took to clear don't have resistance initially. Ku bataba b'okutikira ettaka olwaleero ategeeza nti bamazidde okuweereza ebyetaagisa okuli weema, emmere, bulangiti n'ebirala. However, assessment is still ongoing. Ategeeza mu kiseera kino gavumenti ekola ekisoboka okulaba omuwendo gw'abantu abazze bafiira mu kulumbuka kw'ettaka emyaka egiyise gukendeera. We didn't lose that many like we used to in Bududa and all these areas where the landslide occurred because of the intervention government did. Gavumenti minisitule buli mwaka w'ebihumbi 8 bw'agamba nti butono nnyo bwogeraganya n'omuwendo gw'abantu omutwalo gumu gwe basengula buli mwaka. Because you don't only build them houses, you also ensure that they are fed for about 1 year from the same money, and we have to build facilities like schools, like we make provision for mosques and churches to settle all these 10,000 people. We require about approximately 30,000 acres.